ono ye Wolokoso. Okay, vyongero kwaniriza tempo zigwa tumbudde lubogola Simba Empomo ya minayo mumuwulidde manager na yaba dolonga atudde ku kido manager ndausi agamba muleme mukyaza mundabe muleme mukyaza we mujotegera ani ulaba ko bakende ku radio kalero ngakende ku lwomukaga okay. Omukyala amanyidwa nga Donzera nga tempozi ono yali mukyala wa Big Eye Mayanja yavuddeyo mpozi n'ayambalira eyali bbawe ng'ate ye taata w'omwana we mpozi n'alagira abantu buli amulabako ng'alinnye ku stage bamukubise bumalirivu nnyo kubanga be baamutuusa waali atuuka atya ku sseeyo waggulu gy'ali n'atandika okusamba eddala n'abeefuulira. Kino kidiridde oluvannyuma mpozi lwa Big Eye okuvayo ku mutimbagano n'atandika okubeera ng'akaabira Abannayuganda n'agamba lwaki munkuba obucupa lwaki mumpisa bubi nnyo n'abayimba n'obayimba let's get together as one one love n'atandika obayimba munkuba mutya obucupa nga nange ndi Munnayuganda munnemesezza okukola munnemesezza kugamba buli kimu lwaki biri bwe bityo wabula omukyala ye Donzera agambye mumukube lwa nsonga yagezaako okwetaba mu mazina g'enkima buli bw'oyingirira amazina g'enkima kiriza emikira gikole ki gikone mazima ddala woba omanyi public Abannayuganda bakera ku makya ne bakuwanika ne bakukiririza bagamba buli lwojjawo eddaala kwe walinnyira tosobola kuwangaala mu bizinensi yonna gy'okola. Bannange nsaba Abannayuganda mwenna buli alabye ku big ku stage kuba ku mutwe. Owange embera buli wekubijjako ebiseera ebisinga omunonya yo omuntu aiza kubatenga kaba nawe ennaku Donzera gwe twogerako yali mukyala wa Big Eye era gwe tulowooza nti oba oliawo mulinamu n'omwana nti yandibadde ku ssaawa eno nga Big Eye bw'akaaba oli bw'asangula amaziga wabula kuno kubanga kuddemu kutuusa kiwundu Big Donzera bwe yakomye saba era yayongedde nakukatirizaawo nti kyayogera akitegeeza era byayogera tatamidde ategeera bulungi. Buli omu alye ku kyagamba muno kyafunamu Big yalaba nga afunamu ki mu NRM so asigale mu NRM abeereyo bamuwe abeereyo. Big Eye wayingira amazina g'enkima kati amazina g'enkima ge gano g'olimu guma emikira gikone tenda ku State House ebweru because that is your family naffe tuli eno tuli ku 2021 tugezaako kweyimusa Big werabira eddaala kwe walinnyira bwetutyo twagezezaako okunoonya ku mwana mulenzi Big Eye twogereko naye okusinziira ku kavidiyo kano bambi kamumazeemu nnyo amaanyi ne kamumenye eggumba kuye gyali ebigambo byabadde mu butuufu nga tabisuubira kuva mu maama wa mwana era nga yeebuuza ddala mu butuufu singa abo bankubye ne banzita omukyalo ono agenda kunnyonnyola ki eri abaana wabula yagambye kanneesonyiwe sirina kye ngenda kwogera mundeke embeera si nnungi. Ogamba otya boss? Yani sebo. Nje Sula wano ku Radio Simba. Sula. Ki muganda wange. Twagala twogere ku bulamu obusanza otya akasookeddewo eyo nga kubeera nga oli muwagizi wa muzeeyi. Sula ngakubuulira amazima. Adde tiwege kola interview kanaganako bwe. Kati ate response y'akano ka video ke wapostinzeeyo. Ekyamazima blood. The moment gyonkwatiddemu eri emotional. So, sijja kwa bwingi. Yagala ako.